Embeera mu Nuupu buli lukyeyongera kusajjuka anti omugagga yatandika ekibiina ayagala kukyeddiza ye mutabani wa Bebe Alan Hendricks alumbye King Saha bubi nnyo. Pastor Bugembe yagenze maaso n'okuba abantu b'e Dubai omuziki era agenze maaso n'okubasabira. Ate ye producer wa Palaso amanyiddwa nga producer EDD ebibye si birungi anti Landlord amukasukidde ebintu wabweru. NCTV ugikoli webale kujeekumirako yonna gy'osinzira okubanga olaba. Omukama Katonda yebale kubanga akunkuumidde mpaka olunaku olwaleero ate okubanga naawe okyali mubassa nze naawe tubenga tukimwebaliza ekyo nno kuba bangi ababaddewo olunaku lwajjo naye ng'olwaleero tebaliiwo. Gwe omupya nnyongera okusaba ogende mu maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko n'akaddaako osobole okubanga ofuna notifications buli wemba ntaddeyo vidiyo empya. Gwe amaze okusubscribinga nno nsima bongerwa tojjanga okwo genda maaso likinge okomentinge ate osharinge. Njatandika ne Minisita Nabbanja ono nno yakawangamudde bwe yagenze maaso n'akyatula lunwe nti amafuta agali e Hoima bannayuganda mugaviireko ddala siga kuvaayo ssaawa zino kuba sigatandika kukozesebwa kati wabula amafuta ago gagenda kuba gakozesebwa eyo mu mwaka gwa 2025. Kino nno kiddiridde embeera y'amafuta okubanga yekanamye mu ggwanga lyattu Uganda ng'era bannayuganda babadde n'essuubi nti oba oliawo engeri gye tulina amafuta ganaatandika okukozesebwa oba oliawo emiwendo ne gikkako. Abula ono yagenze mu maaso n'okukasanguza nti amafuta agali e Hoima siga kuvaayo ssaawa zino tandika kukozesebwa wabula amafuta ago gagenda kukozesebwa mu mwaka gwa 2025. Ate embeera mu kibiina kya Nuupu yeeyongedde okusajjuka anti omugagga Kibalama agamba ye ekibiina kyagala kyeddiza oluvannyuma lw'aba Nuupu bano okulemerera okusasula emiwendo gya ssente ze baateeseganya bwe yali abakwasa ekibiina kino. Embeera eyo yeeyongedde okusajjuka era bangi bavuddeyo batandise okwogera bingi nga n'abamu bagamba nti omugagga ono yalibanga yafunye ssente okuva mu NRM ate asobole okubanga alyamu aba Nuupu ate bannayuganda abakatuliki abawangalira mu California bagenze maaso n'okuzimba ekkereziya mu kibuga Los Angeles era ng'eddimu lino lyawomeddwamu omutwe Ssaabasumba John Baptist Odama ow'essaza ekkulu eggulu. Ye mutabani wa Bebe Alan Hendricks yagenze maaso n'okulumba King Saha oluvannyuma lwa King Saha okuvaayo n'akubira taata wa Alan Hendricks Bebe oluyimba lwe yatuuma Zaakayo. Ono nno munnange yasobodde okumuddamu era nga ye oluyimba lwe yalutumye Matayo nga yaluliddemu ddala nga lugezaako faananira ddala olwa King Saha. Jjukira nti empalana ya King Saha ne Bebe tetandise butandise wabula eviiridde ddala mabega nga Bebe ajja avuma King Saha okukozesa ebiragalalagala era nga Bebe y'omu ku bayimbi abatakkiriziganya na King Saha kyakwesimbawo nga mukulembeze w'abayimbi. Ate Pastor Bugembe ye takyasaba kati yeebaza bwebaza oluvannyuma lw'otegeka ebivulu bye byonna ne bibeera successful nga ne KFM otegeka wali mu Dubai kyakutteyo ng'enjogera y'ennaku zino era abawagizi be bazze mu bungi ddala. Ono nno teyasobodde bakuba muziki gwokka wabula yagenze mu maaso n'obbasabira ate Katonda asobole okuba nga abanguyiza mu mbeera gye bayitamu eyo. Abantu bangi mu biti ebyenjawulo bavudde ne balaga omukwano mubaka w'emukono Betty Namboze Bakireke nga bagenda ne bamulambulako wali mu ddwaliro wajjanjabirwa e Lubaga nga muno mubaddemu ab'ebikonge okuva mu gavumenti ya Buganda abakungu okuva mu gavumenti ya wakati nga mubaddemu n'abayimbi ba celebrities ab'enjawulo bannakatemba bavuddeyo bambi ne basobola okuba nga bamulambulako n'omuyimbi Omulangira Suuna naye yabaddemu abo yasobodde okugenda bambi n'asobola okuba nga amulambulako. Naffe nno tusaba Omukama Katonda asobole okuba nga ate amususa bambi ate asobole okuba nga addamu kkakkalaba emirimu gye. Ate bafaani b'omuyimbi Lydia Jasmine bavuddeyo ne bamwambalira bubi nnyo oluvannyuma lwa Jasmine opostinga akafaananyi ako wali ku Facebook page ye ng'akunamye. Bano nno bagamba nti wadde nga baagala music we wabula ebintu by'obbakunamira bo babikooye. Bangi bavuddeyo ne boogera bingi mu comment section nga naawe woolabaawo nga bo bagamba nti bakooye ebintu by'obbakunamira. Abula ye Lydia Jasmine ye tebimulidde era akyagenda mu maaso n'okusigala nga postinga obufaananyi bwe nga bulijjo.
bw'atyo nno bwe yavuddeyo bambi ne yakubira omulanga eri abo abayimbi bazzaakolera oba oliawo bamudduukirira ate asobole okuba ng'asasula landiroodi ataddemu kkakkala by'emirimu gye naye ng'abayimbi ekintu ekyo kye bakola bambi si kirungi producer baba akubeereddewo nga tolina ky'olina ate tiisi bw'okikuba mubeererewo naawe kuba abaproducer bangi tuzze tubalaba nga bayita mu mbeera bw'etyo bo baba ne vibe abayimbi bajja ne vibe abo ku studio nga tebalina ssente abula ne beegayira abaproducer ne babakolera nabula ye bagenda ne bakuba ennyimba ne zikwatayo abayimbi abo tebaddamu kulabika ku studio kino nno ekintu si kirungi abayimbi baali baddemu eddako baproducer ne mubajjukira kuba producer waatali omuyimbi tosobola kubeerawo wabula Maziga Merele okuvaako ku ludda eno wa producer amanyikiddwa nga Edidi ng'ono nno munnange producer w'amaanyi era azze akolera abayimbi ab'enjawulo bangi omuli Palaso Bafana Bakamiliyoni azze abakolera ennyimba ez'enjawulo abula ono agamba nti abayimbi bano babadde nga tebamusasula era nga bamusuubiza bw'abakolera ennyimba ne zikwatayo bajja kuba nga bamusasula wabula abayimbi bano olumala okugenda ate ne bakikuba tebalina kantu konna ke bamuwa musajja wattu asigalira awo bw'atyo nga bamukozesezza bukozesa ono nno munnange landiroodi yagenze mu maaso n'okumusibirawo studio ye oluvannyuma lw'okuba nga amubanja omwaka mulamba ng'era amubanja ssente ezitakka wansi wa bukadde buna NCTV ugikoli weebale kubanga ogyekuumiddeko ng'omupya nkusaba ogende mu maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko akadde ako ate osobole okuba ng'omanyisibwa buli lwe mba ntadde vidiyo empya jjajja Ichuli yaavuddeyo n'ayogera ku nsonga za Nuupu ngenda ba nkuteerako akatambike ate osobole okuba ng'omwewulirirako mu bigambo bye ye kikyayogera ku nsonga za Nuupu nga bwe ziyimiridde n'enjawukana ezze mu Nuupu NCTV ugikoli nja kusaba muganda wange ogende mu maaso subscribinge olikinge okomentinge ate osharinge jjukira nti wano wosanga updates ez'ensonga omukama Katonda abankumire tuddemu tusisinkane nate mu vidiyo yaffe n'abezzeeko sooka owulirize jjajja Ichuli ng'ayogera ku nsonga za Nuupu n'enjawukana era bigenda kuggweerawa agala tumanye ani nanyini pati mama endezo mpira breaking news wanji yani nanyini omutuufu yani bali bameka ziri pati meka kati togezanga n'oleka pate n'ekutuka mweri biriri wovira mbazungu nga manne yane mie breaking news Gaza leave whatever you are doing and Gaza Facebook Gaza eri yafuuka sikata eno Gaza eri yafuuka ki sikata ni baba wana nyo baba wana da nagala tulabe ani nanyini pati embweyo wajitia mama wajitia baba wana nyo ba breaking news breaking what yangu ojiri coding nga tebalina jijjayo yangu wa baba wana nyo baba wana da twagala tulabe ani nanyini pati kiriza waganga jijjeko mangu balina okugamba jijjeko live eyo temugikiriza okugendako wali ondabyeko nga nkola bbiri olunaku lumu kugambye Gaza eri eya sefuko yafuuka sikata Gaza hiya pate weeri omanyi okuba ne pate ebbiri gyekitegeeza 2 in 1 kati bw'opromoting eri era kibalama yafunamu bw'olekera awo yagitwala preempting
nakutegeeza nga wayiseewo akabanga butampuliriza nti waliyo kye tuyita preempting, omusajja okutegeka nga we yakujja mu people power n'akukuba mu noopu nga teweetegese, bw'agenda okujja yakuze mu people power pansagiyeni kuba kati original certificate ogirabye. Sebo Kibalama omunyooma nno mpola onyoomeranga ddala mpola Kibalama. Sebo omukadde bw'omusanga mu kkubo ng'olina gy'olaga omubuuzangako kubanga oyinza obbula nodda. Kibalama yakuwaako pate, Kibalama yakuwa good fulaga beyala pate tagyeddiza kooti si yakuddamu kutuula. Ssenyonyi wakola address, olupapula lwakoleddeko statement tekuli address, ekitegeeza electoral commission yakabanga yakyusiza address kubanga olupapula lwa Ssenyonyi olwegeneza tekuli address. No plain yedde tekuli si yedde teri ayinza jikkiriza kutambula. Jukirira pate togiyita edduuka nti bagitunda, pate mitendera we bagguliddewo ofiisi ne bateekawo awo. Ojjukira ekyasuula dippi biwayeeri, dippi negenda ne Mau, dippi negenda ne Lukwago, dippi we yakoma neeyongerayo. Anti kati ziri esi ogiyimba ng'ogiyina ku profile oyinza oba owagira ya Kibalama. Ba MP saawa yonna bakabanga agency egenda wa Kibalama anti nannyini pate kati yaani. Baba wana nnyo, baba wana dda, baagala tulabe Lubonge ya quoting tezigenda kukola. Simanyani serious, simanyani serious. Olwo n'oluzungu lwava byo omuntu wa wansi ekyamateete erugazi eyiganga embaale alabye ofiisi empya kati addewa Lubaga oba Kamwokya. Mutuvume empola kuba katoyinza okunvuma nga ndi we Lubaga tu wetu ekiriwo. Bw'oba baakulonda ku kaadi ya National Unity Platform nziramu, bw'oba oyimulonde ku kaadi ya National Unity Platform kyakamaliriza nga Kibalama ye mukamaawo ononsonyiwa, naye Kibalama oyinza okkakkana nga ye mukamaawo by all means. Bw'obanga oyina kaadi ya National Unity Platform ku mutendera gwonna, tandika okutuula eka osabe essaala wakabanga mukamaawo omutuufu yaani nga ye Kibalama. Bw'ogenda ova mu bazungu okolekitinge ng'eno baakuyiye edda oyoera abazungu bakubuuza owaayi ozengaani eno waliyo pati za mirundi ebiri ovudde mu nuupu 1 nuupu 2 amatankane okwogera ebitatuukiridde batuwaayiriza baagala gitwala. Olowooza lwaki tebakoze simba endala beesigamye ku kiki ekiwaga Kibalama sukuma wiiki gwe tuliko oba ng'ebyalule bye yakola? Omanye omukadde akwasiza ku mmere ye Kibalama luli pate yaite nafuna ku bantu bangi na biliyoni zawulira. Ayinza okuba ng'omukadde akwasiza ku goli Kibalama yalinda ebintu byonna bimalotirira. Nga tujogeddwa baana, nga twogereddwa bigambo, nga tuvumye. Naye twe tukupatana, tukukubira twe tukupatana tuyinza okuteeka ku mbeera mpaka woolayira. Wakyaliwo pate? Spokesperson ayogera ngaani tutwale ki? Kati we need clarification. Twetaaga okutegeera, is it Kabonde? Is it Ssenyonyi? Obukiiko bwa Kosase bukyuka ebiragira nti bikeera bukeezi nekaba nti official party ya National Unity Platform address yayo eri Lubaga. Ojja kulaba ensasage neninga MP gw'omanyi ng'alilayikira okubanga ali Lubaga already
noga ichuli ono alabika olwedda agenda Lubaga kuba abamu bagenda ekiro kya leero nkubuulira anti tebagulangawo ku ofiisi ya bwereere yeetaaga amazzi yeetaaga ssente okuddukanya day to day work ani agenda ozireeta wangi ensonga zirazeewa ziranze nga mabeere gambwa ani gwolaba noga isi jajja yikyuli okusinzirawo nnyonnyodde omubaka ono ku nuupu abadde takyajja nnyo abadde tayogera nnyo bintu bya national unity ng'alirayikira okuba ng'agenda ne Kibalama kabuleŋŋane olaba munnabyabufuzi dduka ani ng'omulaba era bino ebyokugaana ipoodi kimanyi tujjagenda nga ye wa Kibalama kasita banaabikkiriza bayingira ipoodi okukuuma omulimu kikulu gwa myaka egi 5 webanga kadi yali yakugula nga Serukenya watugamba ewa Kibalama nga kadi si yagula ani gwolaba agenda okugenda ewa Kibalama wangi Honorable Bashir nga mubyanguya mukaaku mukasambidde wangi baana mwe mumanye ebyobufuzi Bobi Wine tebamuwadde omulimu treasury secretary of treasury simanyi international affair genda bazungu twogerere saka kirira amadaala tunnyonnyolole otuleetere namboze mukasambidde naye mu bisale ebigambo wangi kidandala kasibante awerekeddwa akaani Kibalama ayagala okukolagana bulungi naipoodi ayagala okuwa accountability waliwo ba MP abalaba nga Kibalama asaanidde obwa memba wa pulezidenti ayagala mmotoka Kibalama ebyokuziika tabinyumirwa sinti buli mukolo ayagala agubeereko talina baalinyisa nnyonyi nti bagende balabe Bekamu Kibalama abamu balaba nga ye pulezidenti asaanidde kubanga bomuleetera olupapulo sayininga nafuna magnifying glass wamala ogifuna nakusayiningira n'ogenda lwaki obeera nga tobeera ne party president eyakoowa ennyonyi simanyi talina baalambula Germany ate akole music video simanyi ate ayimbe simanyi ate afuge simanyi ate awambe Museveni obwetaaga president nga takola bintu bingi wangi